Obujulizi buno obumu bannange kituufu bubeera bwa kuyiga naye obujulizi nga bukaabye bannange nga bukaabya. Story no kanje bayiba naye mbere nga mugyewulirako. Omukyala yuno Emily Nagawa ya bleeding obulamu bwe bwonna paka ku myaka 3 naye nga buli lunaku ng'atambulira ku mpiso naye saakirowoozaako saagala ddala kukirowoozaako wadde n'okukifumiitiriza. Obulumi bungi bambi bungi bwe yayitamu naye kamba evidiyo eno mbeere nga mugyerabirako nkusaba gimaleeko ogenda kubanga onyonyoka bulungi ekinyusi ekiri mu vidiyo eno oba mu bujulizi buno obw'olunaku olwaleero. Amanya Emily Nagawa nava butonga nina ekintu ekyali kyankolebwako nakulukutanga okuva omuwala lwatandika okukulukuta okuva ku myaka 13 paka mu myaka 3 nga okulukuta buli lunaku nga bwe baba tebankubye empisa okuyimirira nja kulukutawo n'omwaka nga nsobola. Nayambibwangangako mpiso nga banyimirizaamu wiikisi 2 n'ekitundu nga 2 kitundu bwe ziggwako bwe kibomoka nga kiba kibi nnyo nenzija nga ntambula bwentyo obulamu bwange bwonna era nembeeranga nga njogerwako nti engeri gy'oli bw'otyo obufumbo munnange teri okuzaala teri era nakulanga ebigambo ebyo byogera mu matu gange nga negomba nnyo abakyala abali embuto nga oba muganda wange nja kutambulirako wonna gy'olaga oli lubuto ndabe bwoli nga mpuliranga yenza azadde naye nga nsigala nkubagana ebirowoozo munda munze oba awulira atya kale nentambuliranga mu bulamu bwe butyo naye nga nina kiri ekyanjogebwako ati munnange nali bwentyo ng'era taata kitange agamba Allah bw'atyo bwe yakutonda bw'otyo bw'ojja okubeera. Kale nensenza Yesu yali myaka gyange 16 wenasenza Yesu naye before okumusenza navanga amasomero g'abasiraamu nga ndi mu kisulo kitange nanziza mudde leero olwekyo nga banzijayo mpeddemu omusaayi ntuukira ku macupa nensisinkana bakojja bange naye gakiganye bantutte masabo bantutte ku nnyanja mu misambwa bagambye nti ate ekintu kyava Tanzania ekintu kiganye okuwona naye Mukama w'amaanyi. Amanya nali Amina kojjange nansongera nti munnange jangu Yesu ayinza okusumulula tofaayo togamba haji tiwalokose bwegenda bugenzi osabengako mu kyaki yonna ekuli okumpi Yesu ayinza okusumulula emugamba atali ajja kuntema mebitabikiriza na mu lujja olaba tetutambula nga tetwebikiridde ate ebyo tokigamba yenna bw'oba otambula ogenda genda nga webikiridde akakaaya bulungi nnyo bwe bw'otuuka eyo osabe bw'omala okomewo ewaka nempa obulamu bwange Kristo nga nze bwe bayimusa abaagala okulokoka nga ŋŋenda naye Yesu yalaba ekisa bannange. Bwe nakkiriza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekintu nekyesala. Era olunaku lwe nali ku TV nagiteekako mu bubba tuli basiraamu ffenna nendaba Lighthouse n'agamba nti nkulaba oli awo nakozesanga towels naye nga bwe nsituka mba nzirugadde amasomero gammanyiira nga bawala bannange bansiba esweta agamba dduka eka bwe natuuka n'ennyingiza kumala baana bano naye tegalaba lwaki gabatta tebalina musango. Bwe nakiwulira nali ne Kagideon Bible naye nze nakaterekanga mu simu za ddadi nga ngamba muzeeyi nja mukubira nga ndwadde ajja nkima ntwale bwe naatereera nga nziza ku ssomero kumbe mwe mwali eddagala nenzira mu Bible nentandika na Psalms 1 nga sibimanyi byensoma neneetoola olujja neŋŋamba gwe Yesu gwe simanyi jangu yongera okole. Muzeeyi wange n'afuluma ennyumba n'agamba ani alokose ani mulabawo wano alokose nenkazinga nenkakweka mu nkwawa neŋŋamba nti obulokozi mulimu ekyama. Amaze okutegeera n'agamba gwe omwana omusiraamu gwe naweerera mu masomero amasiraamu oyagala kunswaza bw'oti ng'ate obusiraamu okuza obusoma
ne mugamba nze dadi bye bitambula byemmanyi bidize birala sibimanyi ne bwe babivunula sibimanyi era n'aba mukambuwavu nnyo ekiseera ekyo yaŋŋamba nti kaakati gwe nkumaze ne fiizi zange sikyaziwaayo genda gw'omanyi bannange yesu teyakoma nga neebikiridde shaliya dadi ye yayitangawo ng'alowooza nsaala nafukamiranga bulungi ne mugamba gwe yesu gwe nategedde nsaasira dadi agambe takyayagala kumpeerera nsaasira nyamba leeta anampeerera beera taata wange beera maama wange bwe yagenda mu maaso ng'akiraba agenda okulaba ngenze mu maaso najja mu kisenge kyange n'atwala bayibo yange n'atwala rediyo gye natandika okuwuliriza n'agamba nja kutematema ogenda kunswaza obusiraamu bundagira okutta nze nfuna empeera nga nkusa okusinga bw'okyukira ku nsinze n'ennyingira omuliro ne ŋŋamba mukama bagenda kunzita nenfukamira ku musaalo gwange mu butamanya bwange naye mukwano omungi nga nayagala yesu olwawulira ebintu biringa birogo nansaasira nenfuna omwana wa senga wange yali mu America bamuyita mwoyo mutukuvu n'aleeta amagezi nenjifuna mama mbadde nkunoonya nti nze era nange mbadde nkunoonya dadi ayagala kuntema ebino ebya Kurani sibiwulira sibitegeera naye bankubidde bisoma bankuba bukubi tebiyingira anaka tugenda kukola tutya nanyamba nankwatizaako ku fiizi zange awo mukama nampisaawo maze okusoma nali sinaba kumanyawo sinaba kujjawo nzizeewo obukulu nga ndi mu myaka 3 nekigenda nga mukama asala nentuuka nga mala emyezi 2 nga sikirabye era mu ddwaliro ne bagati omubiri guli mu kurisetinga mukama nankola obulungi nenkula nenvaamu ngolwo emyezi 2 ngimala sirabye nange nenkyakyankyako empale enjeru nenzambala nga netunuulidde emabega naye nga luli nga ntya n'okutambula naye mukama wa kisa nfunye n'omulimu mukama mutandise omubuuza nti naye mukwano gwange yesu nga banjogerako emabega luli ddala wamma sirifumbirwa sirizaala nanjolekesa nga nfumbiddwa nga ndeetedde omulenzi mu kyaki ne mugamba naye dadi oyo nga simwagadde naŋŋamba ojja kuyiga okumwagala naye ng'ayogera nange simulaba feesi ng'ali waggulu ali mu suuti eya white nga naye atudde mu kyaki bweti abantu batudde nga nze ntudde eno mu maaso ekyo ne nkitegeera nti obufumbo gye buli ne nnyongera okutambula ne yesu mugamba n'omwana sizaale nanjolekesa nga mpita mu mataba amangi ku lusozi nempita mu mataba amangi nentuuka ku luseetwe ku lusozi waggulu elayiti ennyingi nejja nampa omwana awo wonna ankakasa ambikulira nti ojja n'okuzaala ojja kuzaala ne muga yesu kale kale okusinga luli empisa eri ebadde ennuma nnyo nga baginkuba nenevulungula paka eri nga nanti eyimiriza musaayi kale yesu yanjagala era nga bwe kyali bwe yakinjolekesa omulenzi nasooka muyita mwannyinaze n'afuuka omwami olwo nsoose mulinzaamu mwaka bambi nannyanjula neneebaza yesu naŋŋamba takaka kyobeera weka jangu tubeere ffenna naye ngaera nga bwe yabyogera mu kirooto bwe byali nasooka nga bambi simwagala nga neekuba bwekubi ate nemmala nemwagala nansaasira nampa okwagala gyali bandi ku dduuka lyange mulamu wange najja nagamba wuliriza ebigambo bya Pastor Tom bwe natuuka wano nayingira mu bapya n'embeera eyo ennaku 3 nenyingira main church dadi najja nayogera ennaku ezaddako omwami wange naye nemusitula netukolaki netujja gwaddako yasanga dadi ayogera ku bufumbo obutukuvu mulimu omukisa obufumbo obutukuvu bannaye muve muono munyanjudde otuulaawo munno mubeeraawo muwangaaliraawo mukole obufumbo obutukuvu ne muba temukoze embaga zino nnere mujje tubagatte muddeyo ewammwe oba mugenzeeko owammwe esambira eggawuni mudduka mugende ewammwe omwami wange we yakiwulira n'agamba pasita ayogedde ebintu bituufu mpulira nga nkwatiddwako ne tutegeka okufuna obufumbo obutukuvu nga tufumbirwa nga batugatira bannanga obufumbo bukugezesebwa nga tolina mwana bugumiikiriza nga bwe nagumiikiriza ekintu ekyo okumala omusaayi tufunye obufumbo obutukuvu ne muga kati taata
baana nkoyo okubeera bwe nti kafumba obutukuvu buubwo buzze kati baana sumulula nentandika deliverance nentandika okusoma nensonyiwa nensumulula be nali nsimye ku mitima gyange nali nyigidde mami nga ngambye mami lwaki teyantwala okutuuka ku kino lwaki yandeka nga nyigidde ddadi nanyigira buli omu nga ndaba naabo aboogera mu bulamu bwange babusuula busuuzi mu kinnya. Dadi n'atuyigiriza okusonyiwa n'agamba musonyiwe mutte bibave ku mutima Mukama agenda kubasumulula. Bwe natandika bwe bati kwe kwali okusumululwa kwange. Natandika okufunanga ebirooto nga Pastor azze n'angamba zino empeke 7 zimire. Bw'otazimira lengera ewammwe gy'ova nga wali omusaayi wali abafu wali obubbi wali buli kimu. N'angamba jjayo n'ebibyo 2 n'ensombayo engatto zange n'enzijayo engoye zange n'enzijayo buli kimu ekyange. N'angamba ne ssente zo ziizo mu bokisi zijjeeyo n'enzijjayo naye nga ye ayimiridde bweru mu luggya. Nentegeera nti Yesu. Nentandika okutambula obulamu bwange era nga bwe mubanja nti Mukama wansuubiza wampa ekirooto n'oŋŋamba nti ogenda kumpa omwana obufumbo buno nga mmaze okugasasebwa otambula ne balyoka baga nti pusi leero era yezadde naye bannange pusi ezadde ogwokusatu obwomunda tanaba kuzaala bannange nayina kapuusi naye pusi yeezaala ng'ezaalira ddala nga nze buli bakiŋŋamba zira mu nnyumba nenfukamira ne mugamba mukwano gwange okiwulidde ekyo nakyo kiwulidde. Bwe nnyingira mu bufumbo ate sayidi ya Saamu neetabuka bannange oba oleeta bazadde bo tubabuuze waba kiki emyaka gino gyonna lwaki tozaala ng'olwo tuyingidde na mu 10 nga mugamba nti munnange maama tujja kuzaala nga n'omwami wange ambakinga apa tetujja kuzaala Mukama ajja tuwa abaana tujja kuzaala nga n'omwami wange ambakinga apa tetujja kuzaala Mukama ajja tuwa abaana. Musooke mulekeraawo okubeera nga mubeera nnyo ku migongo gyaffe tetuwulira bulungi tetujja mu bantu bwe tugenda for Christmas batuuza meeting lwaki temuzaala. Nengamba Mukama gwe taata gwe maama obimanyi ne mugamba Yesu gwoba ogenda mu meeting eyo ze sijja kujja mwami wange yeyagenda meeting ate yaliwo babalinda nga tebajja. Nengamba Mukama ogulumizibwe wanzije mu masefuliya baali batusaanika amanya gange nga nago gali mu kisefuliya ekinene batusaanika nga ne bateekako n'akadeeya ng'omukazi yeesibye ebintu ebyeru ali wali aseesaamu eddoboozi ne ligamba amanya gammwe gonna gali omwo nga famire. Nengamba ekiki Yesu n'agamba naye naawe ovaayo. Obujulizi bw'abaana bano yasooka kujja n'angamba naye ng'ebyokuzaalibwa bingi. Nalaga amagi nga galiko omusaayi gava mu ggulu nga gaggwa gajja speed. Nagamba biyayaana okuzaalibwa ebiyayaana okuzaalibwa nga bingi. Ne mugamba Mukama kitange okwagala kwo kukolebwe ze njagala baana. Ekyo nakyesibangako nnyo okwagala kwo kukolebwe era bwe nayimukanga nga mpadde ekintu kyonna anjolekesezza ekintu kyonna nga mugamba Mukama okwagala kwo kukolebwe. Bwe yandaga nti wano olina okusiiba olina okusaba ennyo nga nnyingira okusiiba nga nnyingira okusaba. Era bwe namala ekirooto ekyo nanjolekesa nangamba nti kati ki ekiseera tuzaale. Bannange ekiseera kiba kiseera naye ng'omaze okwekutulako buli kimu n'obugumiikiriza ne commitment towards gyali ze samumanya nnyo namumanyira wano nga nzize ewa Dad Pastor Tom siina prayer pattern mu busiru bwange kwegamba mu bwe nnali mu approachinga nga gwe yalaba edda kagamba Yesu nzize naye yansumulula. Bwe yangamba nti kyekiseera tuzaale era yajja nambikula bambi nankuba empisa eno wansi nga musanyufu muzibu n'atambula n'agenda. Nenzukuka ne ngamba omwami wange yali atambula ne mugamba Yesu agambye kyekiseera komawo. Era bwe ntyo okumala emyezi 2. Wamugamba otya maama? Kyekiseera tuzaale. Era yagondanga n'akomawe kubanga ffenna kati tuli product ya wano mu kulwana naga nti tukowoola Mwoyo Mutukuvu.
nali sibimanyi munnange sifunangako lubuto wayiseewo emyezi 2 mugambe mpulira ninga oba infection enkutudde ebinywa omugongo zenna nga sewulira bulungi ko ye tujagendako ku wandege ya tujijjanjabi konze mpulira n'olusujjasujja sibitegeera ndyawo akamwa kankawa ko ye nti ogwo musujja tugenda omusujja tugenda nga banzijjako buli kimu bankebera bakamba wali olabyeko nti tusuubira busuubizi tye naye tulina kye tulaba ekitali kituufu omanyi akantu ako nga bakugambye tulina kye tulaba ekitali kiki nga nabo basobeddwa balaba HCG yange eri waggulu erina okubeera wano munomo nga ku 60 100 eyange yali mu 600 nkitegeera maze kuvaawo awo ne mbagamba bwe muba mugamba nti kuliko ekikyamu kirabika mwe mulina ekikyamu ne ngenda ku ddwaliro eddala ne bansikaninga ne bagamba olaba madamu ne bateekako screen bannange Yesu w'amaanyi ne baŋŋamba maama wali ofunyeeko olubuto konza era sirumanyi bwe lubeera nazze kunzijanjaba musujja naye gye nsookedde baŋŋambye birabika kuliko ekikyamu kati nzize mumbuulire ne balaga obutonyeze nga buli mu lubuto nga buli kamu katrinkolinga ng'emmunyeenye nga babala 1 2 3 4 ate nga buli kamu kaliwaako basawo ne baŋŋamba nti abano baana era buli omu agenda kukula mu kisawo kye bannange naggwa eddalu ku ddwaliro nanyweza abasawo bwe nti ne bagamba maama w'abaana kakkana okyalina birabo by'oweese twagala bibeere mu kakkana ne mbagamba mwogera amazima bwebwo oba bizimbo oba nina mumbuulire nti baana omwami wange yaliwaawo abaana nga balimu bameka ng'abaana balimu bana ddadi bwe nafukamira nenkaaba amaziga amangi nenkoola Yesu ne mugamba ng'oli wa kisa ekirungi mwalimu abalokole babitegeera gidde tujja nfulumya ebweru omwami wange abuuse agambye ekiki Yesu ekiseera kyekyo nti kyekyo mulimu bana naleekaana n'agamba tutudde ku muti tetucacyanca nnyo tuwonge mu musaayi tubawonga mu musaayi abaana bano mukama olubuto luno abaana bonna abalimu tubawonga mu musaayi era buli ku makya teyavangawo nga tayogedde gye bali bawonga mu musaayi mugenda kubeera abaana baabaanyi abali ordained children akati wazaala otya maama era ennaku zaatuuka kubanga ddadi nasooka nendeeta eddalu mu maaso ga mukama nze nga njagala baveeyo ng'ate mpulira nkooye nnyo nga muga mukama nga kiki nga mpulira nga agenda okwabika eno wansi nga naye abasawo bagamba tambuza tukyatambuza tofaayo tujja kutuuka ekiseera bwe kyatuuka abaana bano bazaalibwa ku mwezi 8 kitundu era bannongoosa kuba nali sisobola nga tebalina bwe basobola kusindikibwa omu yali yebaseemu ng'atunudde walala ng'omuno omulala batudde bulungi balinga batudde katebe ng'ate omulala ali bibye nga buli kimu kyendaba bakyala bannange nange nga neewuunya nga olwo situnaba kumanya sekisi tutambudde emyezi 4-5 abasawo batandise okulaba sekisi baŋŋambye nti awo inamu abalenzi 2 n'abawala 2 ne mugamba mukama ne mugamba okwagala kwokukolebwe era nga bo bwe bamanyi naye ngenda okuzaala bambi ng'ebiwala 3 ekirenzi kimu